Ate Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ng'oggyeko okuba munnabyabufuzi abadde musajja muyivu era bino bye bitonotono ebimukwatako. Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yazaalibwa nga 11 omwezi ogwokubiri Lwenda 62 ku kyalo Bumanje ku kizinga eky'Ebugala mu bizinga by'Essisinga afidde ku myaka 9. Kitaawe ye mugenzi Yosefu Kamwanyi bagenda kapere nga yava mu Lwenda 63 nga Ssemwogerere alina omwaka gomo. Nnyina ye mugenzi Musubika Namwendero nga yava mu Lwenda 78. Ssemwogerere yali ssenkagale w'ekibiina kya DP okumala emyaka 25 ng'abadde munnayafuzi omugundivu okutuusa 2025. Okusoma kwe yakutandika ku Lwenda ku ya St. John's Boys Boarding Primary School ekisubi eyali eddukanyizibwa abasisita yeeyongera ku St. Mary's College Kitovu okumaliza primary nga tennagibwawo era oluvannyuma n'agenda ekisubi Boys eryatuumibwa St. Donozio Primary School gye yamalira ekibiina ky'omusanvu ku Lwenda 46 mu Lwenda 47 yeesooga St. Mary's College kisubi okusoma senior yeesooga Makerere College yava okugenda ku University Makerere n'afuna diploma mu busomesa yasomera eby'obufuzi n'enfuga ennungi Allegheny College Pennsylvania mu America mu Lwenda 78 yafuna diguli y'okusatu mu philosophy mu by'okulembeze mu University ya Syracuse University mu New York yayingira ebyobufuzi nga muvubukira wakati wa Lwenda 6 n'enkaaga yalondebwa mu Parliament ya Uganda yasooka ng'akiikirira North Mengo mu Lwenda 72 yadda mu bigere bya Benedicto Kiwanuka nga ssenkagali wa DP oluvannyuma lwa Idi Amin Dada okuwa gavumenti ya Milton Obote Lwenda 73 Ssemwogerere yawanganguka okutuusa mu Lwenda 79 nga Amini ajiddwako bwe yadda yalondebwa nga minisita w'ensonga ez'abakozi mu Lwenda 80 Ssemwogerere yakwasibwa obuyinza bw'ekibiina kya DP obujjuvu yavuga mu kalulu ka Lwenda 80 akalimu emivuyo nga kawangula Milton Obote nga nokaviirako Pulezidenti Yoweri Museveni okugenda mu nsiko mu biseera ebyo. Ssemwogerere yakulira ku ludda oluvuga gavumenti mu Paalamenti wakati wa Lwenda 81 okutuusa mu 85 yalondebwa nga minisita w'ensonga ez'omunda mu gavumenti yalitookerwa wakati Lwenda 85 ne 86 nga Pulezidenti Museveni yawambye obuyinza mu 86 Ssemwogerere yalondebwa nga minisita w'ensonga ez'omunda wakati wa Lwenda 86 kutuuka mu 88 yaliko minisita w'ensonga ez'ebweru wakati 88 okutuuka mu 99 ne minisita w'ensonga z'abakozi ba gavumenti wakati wa 99 okutuuka 95 mu kiseera ekirayiro mu mikwasa minisita mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni yalekulira mu Lwenda 95 nga teekateeka okwesera mu kalulu ka Pulezidenti Lwenda 96 mu kalulu ako yawangulwa Pulezidenti Museveni mu 1999 yaddukira mu kkooti etaputa ssemateeka yajjulira enkulu ya movement okuzzaawo enfuga etambulira ku bibiina by'obufuzi ebingi azaawangula engulu ennyingi ez'okulwanira eddembe ly'obuntu mu 2005 yawamula emirimu gy'ekibiina kya DP n'asikirwa omugenzi John Sibana Kizito yali meeya wa Kampala. Ssemwogerere yawasajja Emina Namatovu Ssemwogerere mu Lwenda 79 ng'ono Profesa Myefune Makerere alese omuleka okuli munnamateeka Kalolirwa nga Ssemwogerere Anna Maria Namakula Mary Machete Matanze ne Paul Joseph Ssemakula. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa ate bo Obwakabaka bukungubagidde eyaliko ssenkagale wa DP Paul Kawanga Ssemwogerere olw'ebyo byakoledde Obuganda. Obubaka busomeddwa Amiiko Katikkiro asooka Hajji Twaha Kawase ng'asiimye olw'emirimu gy'akoze okuzimba Obuganda awamu ne Uganda okutwaliza awamu. Enkya ya leero tufunye amawulire ag'ennaku nga Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere Omukama amujjuludde. Okufa kwa Dr. Ssemwogerere kutuggyeko omu ku baana bannambi ab'omuwendo ennyo aweereza Obwakabaka bwe eggwanga lye mu ngeri ez'enjawulo wamu n'eddiini ye. Kinajjukirwa nti omugenzi Dr. Ssemwogerere y'omu ku baalwanirira ennyo ameefuga ga Uganda, so nga ate yali mpagi nnene nnyo mu kuzzaawo Obwakabaka bwa Buganda buno. Tusaasira nnyo Ssaabasumba w'e Kampala Archbishop Paulo Ssemwogerere
ne bannaddiini bonna, bannayuganda, bannabyabufuzi bonna ab'enjawulo, abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna mu biti eby'enjawulo, bonna tubasaasidde olw'okufiirwa Dr. Paulos Kawanga Ssemwogerere. Omukululo gwe gweyoleka guli mu bwino atasanguka. Tusaba omutonzi omwoyo gwe agulamuze kisa. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Era emboozi eyo bongedde okugirambulula nate mu bukedde olunaku olw'enkya. Ngenda kusula ku ebyo ebimu ebirimu nga n'ensonga ezo mweziri. Balumbye enkambi y'amagye ne babba emmundu 2 n'okutta abajaasi. Byabaddewa era byakoleddwa ddi byonna mwebiri. Bobi Wine ne Besigye batadde akakayi Kenya ku mbeera y'eddembe ly'obuntu. Ekiruma omubaka Shamim Malende kitabudde abasawo wano bongedde okukirambulula obulungi ensonga z'omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere n'engeri gye yafiiridde mu mikono gya mukyala we byonna wano bongedde okubirambulula. N'ebyemizannyo mwebiri nsabukkirize tuwummule tugenda kudda n'amawulire gaffe amalala tabaawo. Linda ne bino mu gataliiko.